awatali kalankona nakutegeeza gwe zonna firimu abazeetaaga okuva mbannaffe abannansound entertainment UG oba Uganda ogenda butereevu ku Jamada videography wali eri ku Energy Center shop number B22 etandikiddewo era nga tugenda maaso mpolampola daga etandika kitundu kyaffe ekyokubiri firimu eno ya Kafeero Jamada ekyali tandikwa tugenda maaso era nga ebyama mu maka ekyokusatu gye tutandise part 3 tugenda kusinkana bazanyi baffe omuli Nambata Rania Nanyondo etandika butandise tutandise ekyokusatu Kafeero Jamada etandikwa firimu Senyonja Nuruddin ate nga ne Bukenya Robert nga bonna bali mbwene etandika toyina kuleka ndiosibwa naziwa Jawhara entandikwa ne Sarah Korothum entandikwa firimu egenda maaso Kimuli Faride ekyali entandikwa tugenda maaso so nga n'ekisa kye Annabelle ku screen kwali nnyo tosubwa Ndagire Fatuma entandikwa firimu egenda maaso tuyina ne Mutegombwa Sula Sozi era nga ne Mugerwa Bashir tugenda mulako mu firimu yaffe etandika so nga Nantongo Sumaya nkakasa ntya nti mama yatagenda mala aveeri nzije wano era agendanga baawalala mwana ebigambo byonna ebyogerwa biraga okuwankawanka kw'abazadde era ekiragani omuzadde asobola okugaba mu maka ga mirundi mingi gy'aba ayagadde zigenda mu B22 wali eri ku Energy Center Jamada videography firimu tulaba ebyama by'omu maka naye nange mbadde nnyina ate abakazi baterese byama babeera nabyo nga tebabita tambuza olabe tegekedde kani ng'amugamba ndi lino nebbanga okulaga ndi obadde mwana wange era nga akimanyi saayo n'ogenda kujja nange saafaayo ne ngamba omwana kamutekere waali jjira wendi muweere ebibye era ogenda kakasani ayi Kajambula mbadde nkimanyi nti oli mwana wange era nga nkufaako saagala ogambe ni leero luka lwe nkufaako kani ng'amugamba jangu Kajambula yakolamu emizigo gino gyonna okuva eno waggulu jangu kani ng'amugamba olaba emizigo eri wansi gino gyonna okugenda luli olunyiriri eri kuliko mizigo gyaba kuliko kati wano waliwo amaduuka gangu ngeri gyekiri nti kati sooka olindeko ate waliwo nno taata omubi alungiwa taata wadde tomwegombesa olalo taata atayegombesa taata nga teyegombesa baana abamu babeera kusomera nga kitaawaza okulaba ku vidi n'odduka Kajambula y'omu ku bataata abo kaakati eno taata omubi omugagga akira taata omulungi omwavu nange zino ezo zonna zirimu bapangisa n'alyoka amwerawo obuvunaanyizibwa mwana wange ekyokusolooza kyenjagala okolenga era gamba ndi taata mubi obubi bw'omuntu tebubeera w'omulengerera bw'oti nti atambula agooma akyuka akola atya ataganya oli waddembe okumu era kati omupangisa atasasula oli waddembe oboggula tekutawa waliwo ekintu ekijja n'olabanga bakuwadde Katonda yakola bulungi nnyo ne bamaama we yayendako ebweru eka mwana asobola okusasula sigambye mwende bulidde munnange sente waliwo n'endala ziri mmanga eri wansi omwana tatuukidde mu byabugaggala bebyesava empozi ne katakisi ddewo katakisi kange kava alina ne butakisi obukola ekyotera era alina n'akali ku lw'embalala wamu n'akalala kali ku lw'ehoyima ose era mwana gwo n'ogamba mbu simanyi saabategekera abaana bange lira kuliko olusuku lwange lunene n'agaanira ettaka ebbiri eyo kwe nasimba amatooke yiika zonna kati abadde akaana simanyi taata toli taata simanyi oli taata biki uno atandise okubonera tafalina ekigambo ekizze wano kigambo kirala nnyo taata akulambuza agaba n'obuvunaanyizibwa obw'essente okubala oyo taata aba mulala kubeera ng'oteeseteese n'obwofu omwana ono mpanga n'atandika okukiraba nti taata ono taata nnyo naye nga tetuli mu mbeera mbi teweraliikirira
Yesenyonja Nurudin Original Names. Tata ate wayiya nnyo tata. Nagamba nze bulijjo mbadde nga nkutegekera nenga taata omwana wange walijja mwana wange ndibaako kyenkola. Egenda maaso. Kaakano nga tujja tudda mu katawuni erudda. Efirimu yaffe egenda maaso. Nagenda ate nga bulijjo eminze nkwereza. Kibuga nga bw'okimanyi. Bakola buli omu ali ku bibye. Abeetwala awo. Buli omu agenda ku mirimu gyagigendako. Tugenda maaso ne firimu. Kakati ono omuwala we bamutuma airtime nga tagwa ku ono. Bava mulambuza mizigo gy'abapangisa. Ebyaffe byakyuka. Zenna nsamba. Beegwako ssebaawo. Era nti gwe nansamba. Enno ekyo kitege ebintu byakyukira muziro gumu. Era tetulina kubanga tuddira omuziro gumu olw'ensonga nze neddiranga ate gwe oddira fumbi. Ekyo kituufu naye wabula enkyukakyuka enyenge ejyazzemu ng'eri ku sipiidi ya yiriyiri. Naye katusuubire nti ekyukakyuka yazze kuyamba ffe. Manya. Kati obadde olagawa? Mbadde ngenda awo musika taata ntumye airtime. Taata matuufu gy'ali? Ono akyawuza taata matuufu. Era yo omulenzi ono akyalabanga omwami oli akyalina omuyita taata. Beeguddeko n'omuwala baali beeyagala bano nga bw'ekiwulira. Era okufumbirwa ne basooka bakwongezaayo okutonotono okufumbirwa. Nga tamuwerekerako. Bamutumye airtime. Asanze olulenzi kaabula kataalo wasse. Munnange olwo olunaku nalwo nga luziba. Efirimu egenda mu maaso. Kye tunoonya kwe kumanya ludda gye biggweera. Ekiro ekyo amakya amalala tuli ku kitundu kyaffe bannaffe gye balabika okuba gye bawangaalira. Kaakano tuba tuli wano. Sauda ng'asinkana munne. Kazo yazaala mu bba wange. Sauda ssebo naye alina emikwano. Okumanya yanjooga teyako. Yesara Kuruthum Original Names. Ennyumba n'engifuluma najja. Kani ng'agamba bannange nze waliwo ekintu ekintabulidde ddala kati ekintu ekisinza okutabula omukyalo ono okimanyi Sauda. Sauda kwe kukizuula nti olunaku lwe baamufulumya. Ate n'omukyala bamwe yazaala omwana lwe lunaku lwe yayingira ewaka. N'ayita ne we yaliko. Kwe gaakano tekaali kamanyiro ne kwali kusiruwaza. Kuba mama Nakafeero ebikolwa ebyo weebiti ebibita bifaanana. Abantu we batya kani ng'agaane nga kyewuunyisa nnyo ekintu mama Nakafeero kye yakola. Twekibi kyalifa teyeerabidde. Omuntu gwe twalina tuyinza kulowooza nti ayinza okuleka ndi akola ekintu bw'atyo. N'alyoka akola ekintu ekibi bwe kityo. Abadde asaana kulogera ddala omukazi oyo n'agenda ng'awunyeera buwunyeezi. N'enkirowooza nengamba omukazi oyo mumukolere ki oba mumukolere ki ekintu. Ono naye bulijjo anoonya kyayinza okukolera omukazi ono naye nga takiraba. Naye embeera awo n'enfumitiza nenga kamumukwase Katonda oyo. Byamugwako musasula. Era n'agaa Katonda omuyinza wa buli kintu yalimanya kyalikolera omukazi oyo. Mbadde ngamba kani ngamugamba omanyi nze nina pulaani. Omuntu wakola ekibi kyetaaga n'omusasula. Wange nkuyita oli mu nviiri oli eno oli mu nviiri. Kiki mukwano? Ndi mweraliikirivu. Waliwo bye ntandise okweraliikirira. Neebuuza. Ebbanga lyonna ly'omaze ne Kafeero lwaki obadde tomuzaalira mwana? Ekisinga okumweraliikiriza okuva lwe yamuzaalamu omwana ono omuwala. Kintu kino kitandise okuneeraliikiriza. Kafeero obadde naye omwana gwe nakuzaalamu gwe wakomako lwaki obadde tomuzaalira? Tobanga mukazi gwe tukyazaala. Nze obutazaalira. Kani nga mugamba ni Kafeero butamuzaalira mwana si kikulu. Nali simwagala bwagazi. Nze nali njagala era Katonda ono banne ebintu bino amanye essaala z'abantu. Omusajja gwe nali ndabise okuba nintuuka okuzaalira ye ggwe. Busobozi. Kambere naye. Era ebbanga lye mmaze naye lyonna. Ekyamutwala ewa Kafeero yali agenze kweggama nkuba. Banne basajja mmwe muwulire. Omukazi ajjeewuwo n'ogaawa afuna kumbe yeggamyewo ali ku stage alinda taxi zimuwongerayo. Kyenga abasajja abayinamu abakolamu. Yali yakutondamu ejji. Egenda mu maaso.
kafeero ono nansamba buwaliza ebbanga lyonna lyamaze ng'ali ewakafeero tewabaddewo mwana mulala baana ozaala nagaagwe ngenda kuzaalira abaana ojja balaba ati kati olabe nansamba jjukira ono naye talina mwana mulenzi ne ganigaganga bulabe nansamba abanja omwana omulala welutambwe mwana munne anaalabika ate era anaayala atya mu kika kuba jjajjaffe ganiga mugagwe tofaayo gwe kyoba olina okukola yingira ddiiro wangi tandika kutyetyebula okay kale nzizaamu amanyi abadongo tuwage ina kyoyagala oko kaninga onaasooka mugamba pulani kijobadde oyeeya ekyo wetwogerera omukyalo ono tembeeko kyenkola Sawudda ayagala abeeko engeri gye yeesasuza bamujooze nnyo ne bamugoba mu maka aye ne bayingiza oli kyo kyennyini kyeyakola kaninga mugamba ku ekyo kye yakola aweno naffe kye tugenda omumukola songa wangi ti magenda mukola nti kaninga mugamba yala tumukole ki mukwasa katonda tekimu nze mbanyala tube nga tumuwa katonda yanaamusobola ono no bamugobe n'olubuto ebyokwerinda wano kaninga mugamba sola kuwa pulaani wano security teri tight pulaani njagala ngikuwe nga security eri tight mpulira ebigambo bino njagala mbe nga nkuwulira ebigambo bino nga tewaliwo n'omu awulira naye munnange ebisenge biba n'amatu tuyinza otulano nga aliwo atuwulira ku WhatsApp njagala nkuwe message ngenda zikuweereza ngenda kuweereza amaloboozi olabe engeri gy'ogenda okukolamu ekintu kino kono ni kale teweeraliikirira nze gwegwe omulimu gwandeeta ku nsi kufufugaza bewanise nembakakanya nembafufugaza nembateeka wansi n'okuba katonda watu wabula mu butuufu ekyo bwona okinkolera ojja kuba onnyambi ngenda kikola teweeraliikirira kakati no nansamba ogenda okudda ku baana abaana jjukira batandise okweraba lugumu kazimadde nteesa enteekateeka zaffe kale mu maaso engeri gyekiri nti tetuzaalibwa mu basajja bano nga bwe baali batulemesa naye omusajja matovu ayomba nnyo omusajja ono aleese pulaani luli baali babagaana okuwasibwa oba okwewasa mbu baluganda kati bakyali ng'agamba naye omusajja busungu ng'alina bungi okuvala emanya ndisi yakuzaala ng'awanda muliro sagalayo kati gw'onoobeera yeeyo kwe nange sikyendiko agala nga gyenfiira nga sagala kuvaayo namugaa nange nali mpulira nga njagala ennyo ewaffe gye banzija naye okuvala enatuuka ewataata oli kajambula ate kajambula nandaga nti munnange ate ye taata nnyo era nenkizula taata wange oli yali tayagala kajambula era nze nyiza okubeera lwa sente zaakyo ekyamazima kajambula tamwagala naye bwagenda kubeerayo lwamajja bataata nga kajambula mulina baana masente abaana okukkiriza nimwe mubazaala okakasa kati emugaye engeri gyalina esente n'omulimu nafunye dda nti nze nsolooza abapangisa nja kuba nsola bulungi nnyo okulayika nga nkola ki nga nze nkulabirira kaakati munange oluvannyuma nga tujja tudde ew'obooluganda baabano bakwata ekuba okulayika ne bavaayo wabula birowoozo akyalina bingi muko obutamusangawo ate simanyi lwaki sikye wano muko simusangawo ono olwajja ewa muganda yitasangawo bbaawe betingi yatujjira kati nga mugamanyi mukoddomi wazannya nnyo zaala eyo buli kaseera abeera mu zaala mipiira basiba emipiira aseno simanyi ki bumotoka basiba bumotoka bwampaka mbalaasi mbwa buli kimu bakisibirako n'enkoko ezirwana basiba ne ku bikere sente zayingira yalowooza nti munnange petingi oyo alimu akasente essaawa zayingira wano ewaka ate omuntu asiba betingi olunaku lwakya nga n'ennyumba yagisibyeyo lwotya g'ennyanja egenda maaso fire mugakataasa olwo olugero walutegeera bubi anti bibya mama nakafeero olaba n'abafiiridde kati ono yamugamba ni nze mbadde nyakolayika okuba ndi olina pulaani gy'olina okulayika ndi omaliriza motoka ye sisita waliro so si kagaali kati naawe omanyi omuntu yali afuddeko amazzi g'ennyanja ebaleetaga akataasa odduka kati gw'okyasobola okukasa
nozaala abaana yamuga atoddamu kulabika nga ate weekubagiza ana bw'okyogera mpulira nga kinnuma bamugamba awasazaala abaana abalala nga ne gwe yabadde alowooza ni yamuzaala baamututte naye kye ndasinga okukoowa kati ng'amuganga nnakoowa abakazi saagala buli mukazi yenna gwe ntunulako buli omu ampunyira ziizi kati ng'amuga tokyogera bw'otyo ng'amugamba njagala abaana banampita ssenga va mu lwali oba obulamu bw'omulala buluma ng'amugamba nno naawe olayika olina kyeweerabidde ng'akwata kuba okweyongerayo naye naamuwadde amagezi alina okuwasa kati nga tujja tudde wa musajja mukulu ali wano bandaali musazeewo abaana mubate kubanga nti coronavirus yazze bamukubira essimu ekirwadde ekyazze ekiruma coroniasis bakime nkwendi abaana mukubire mama waabwe yaba abanona abaana nze nabale abaana ku ssomero nze mbaleeta naye nnyabwe yaba abanona nze omunzaku ono omusajja mukambwe nnyo aganya okima abaana be waliwo abaana abali ku ssomero abato awe ku mpanga naye okuva ekyazuuka ni mpanga si yali amuzaala toyina n'abaana abato abali ku ssomero yatandika obbabuusabuusa nga kwotadde n'oli ali mu lubuto era ayagala abaana abo baleme kulabika ni bakomawo ewaka tunulira amaloboozi nga gali waggulu nnyo ng'oyomba nnyo oyomba ki ano abasomesa basomesa babadde ki kubira mbongero simanyi ngende ndeeta abaana abaana banone sebasazewo abaana babate baana simanyi obulwadde okuva lwe bazze baagaye nti tubanoneyo baana ki nali sikugambanga Sauda mulinamu abaana basatu bali ku ssomero ono yawulira ekizibu owedde bamupeeka abaana nga tamanyi ni wazze okuzaala oli bamuyita sekizaalizi yazaala ayina batooto kwega yena atunulanga okukala nirawa nti oba nabo balinga nsamba nti nabo babadde siba baliga bali ono nga atandika mu studio oba naabo nabo si babo bakima manyi abakazi baleeta nnyo ebiteeso ebibafe balinga beweka ayinza okussaamu epeeso okulaga ne bali abaana si gwe bazaala era n'akulaga nti olina kulabika ni obafaako nnyo katulaba oyo coronavirus ayinza n'okuba nga katonda yamukuttira abo abaana oba n'agamba ebyo ebyana kati biyinza okuba si bibyo coronavirus yazze katonda ayinza oba akiteesenga gyalo abijaalinge katonda alayika agala kuttira ebyo ebyana abikuwonye nga tusooka tudde ewakajambula bigenze bitya oli otya mwana wange kubanga omwala ogumadde ngenza okulaba kati ng'asooka nga tata nadde ngenzi kulaba muwala nkwendi wagenze kulaba muwala amangu aguweerabidde omuwala sagambye nti nina omuwala gwe njagala okulayika nti mpasa gwenfa okulaba muwala nva mulaba kati laba okay aha kati bw'omulabye tutuse ku nzikiriziganya agenze maaso omuwala bw'amulabye ne bayogerezeganya era ne bakkiriziganya waawa ddala ku kiri ekyalo ginali mbeera ekyamanyoli omwana emanyoli baki wangabi okay basambaga bano basambaganye ababa basambaganye abasamba ab'engabi ensamba yengabi ensambaganyi efirimu egenda maaso engabi sibalinaako kigambo kyonna kanigaga bafunye bangabi ensambaganyi wali buzibu bwe baba ab'engabi ensambaganyi nga bwabadde bweyo gyewali eyo yonna gye wakulira kati ate obanga gye wafunye ekyo nakyo tekibaamu buzibu bwonna okufuna gy'okulidde ekyo nakyo kiba kirungi oba ofunye gy'okulidde wasaamu naye alabika talina kataata wana engeri gye kiri ndi bo si bangabi ate omwana nga yafunye wangabi tayinza genda maaso nakulabika ndi agaana mwana we okulabika ndi afumbirwa omukyalo omutuufu gw'ayagala afumbirwe tuli bwe tutyo efirimu yaffe egenda maaso obulamu bwo bulungi kaakati bwe tuveeyo bulungi nga tujja tudde wa mukyala Sauda tangala kati mukyala Sauda teyajja ate kulaba kafeero era nno nange munnange ekintu kati ng'amugamba n'ensonga endeese okukiwulira nti naawe wali mukoowu kati ng'amugamba munnange engeri gye nnakoowa ate naawe nga wakoowa mukyalawo ekyo kyonna ekyagwawo mu mbeera ey'emberebezi omukyala ne bajja bamukutwalako nange
nange kyekimu kyekizibu kyenagwako emberebeze eyo n'ebyo byeyankola nenkolera amaka gange nenkola banne nga nakola buli kimu nenkolerera amaka musajja nemulabirira kumwesasuza naye omusajja kyeyankola bannange banyala mwesasuze kyekindeese kuba mpulira kino ekyokunnuma kiweddewo kiri mu kunjegeja bujegeja tosaliddewo mu busungu kani ng'asooka amugamba ekyokusalawo mu kulumya oli ng'obanga asazewo mu busungu ate obw'ekika ekyawaggulu ennyo bwe bafuna obulumi mu mitima kani nga mugamba manyi abantu abasinga bwe babairawo embeera embi ebakoleddwako ate obusungu obwo batandika okuleka ne babuyiyizamu ekintu ekirala ne bajja bakolera ekintu mu busungu ate mudda ne bejjusa ensobi eyo gye baba bakoze ekintu kyonna kyonna kyokoledde mu busungu mudde okyejjusa nga kyajja nga nsobi so si kirungi kulabikani omuntu osalire mu busungu afazaali senga obadde ozze mu ngeri y'okubukakamu nandigambye nti okwo kwagala sebo naamwereetedde okukakana ayagala bakalime ngoli bwoti nga tolina kufumbira kani nga muganda usazewo obeere bwotyo nga tolina mukyala akuweereza kintu kyonna fumbire jjukira nze njagala nzije nkufumbire emmere nkuzaalire n'abaana abalala wuliriza sooka olindeko ogenze nnyo speedi nnene tebatuwulira bino byolaba wano era nazze nga maliridde mukazi wuuno yazze jjukira twawulidde ayina munne gwateesa naye ne bagamba ekintu kye baamukola tayinza kukkiriza ekintu ekyo kigende bwe kityo nga talina ngeri gyakisasuddemu mukyala naye byonna mbiwulidde songa kani ng'onaamugamba ne tabu tewali nti oli mukazi mubi kyonna kyonna kyoyogera kituufu gamba si kirungi era ku ndabikayo mukazi gw'osaanidde okuba ndi obaako ekitiibwa ky'oweebwa oli mata gw'olina omulenzi wabula kitaawe yafa omwana oli omulenzi gwe wazaala ebbali ye taata be taliiyo omwana oyo namutu kani ng'agamba nti omwana oli namuzizaayo wakitaye walusimbi taata walusimbi taata omwana azaala walusimbi kitaawe ye walusimbi lwaki togenda eri kati lwaki ewa walusimbi si gyogenze kuba nange ono we yavudde wano yazze eri gye bazaala omwana we lwaki gwe naye tozze gye bazaala omwana we ne banneekafeero bawa baaki oyinza otya okuŋŋamba ekigambo ng'ekyo ewa walusimbi tewaddika walusimbi kennyininyini w'omutunula bwoti maaso abanga agenda okuyoola nze nzize wuwe okuba kati gwe muntu gwe nnyinza okuleka ntukwatagana naye ekyantuukako kyantuusa njagala omukazi ono ekintu kye yankola nange nkimukole akiwulire ozze kimuwuliza siri mwetegefu kimuwuliza basalirawo mu busungu ekitali kitu ono ali wano fala omuliro gwono ne wossaamu amafuta tegwaka oli mukyala muzito kani nga ndaba nga mugana olubuto ndaba olina kakati naawe kati oyinza otya okwagala okukola ekintu eky'obukambwe bwe kityo kati wuuyo ze n'olubuto kati ate oyagala emirimu gy'oli gye yandikoze ezemba ngyetuma ekintu ekyo si kyabwenkanya okubumanya amalwaliro kani ng'agamba olaba ekisinga obukulu mu byonna byonna kufumbira nze omukazi agamba nti azze kufumba sigenda mu bufumba nno mubaamu engalabi era engalabi ziba zirina okuvuga toba ate kati kyetugenda okukola okimanyi sigenda kuddaawo ate kulemerako mbw ate sigenda kuva wano wakiri okwettira wano omukazi tatyamye bwe kibanga kyakugaana kulabika ndi okola kyeŋŋambye afazaali kanfe bakwogereko nafiiridde wano musajja gwe kenkulabe sigenda vaawo nze ngenda kubeera nompako oyinza otya okuŋŋamba tojja kukkiriza tokkiriza biki kati kyendabye owange na stress nene stress eri wano ngendi bubi kati ate bw'otandika okwagala okwetta oba wetta ekintu ekyo si kirungi okwagala okwettira wano sigenda kukugamba nti obagenda okitegeera kati ngamugamba nti mukyo kyenoonya mukyo njagala okakkane kakati bw'onoomala bulungi oluvannyuma nga okakkanye bulungi stress eyo ng'egenze ogenda kukola ekituufu yamugamba akakkane ng'asooka amukakkanya salawo mu butuufu njagala buli kye tukola kibe nga kikolebwa bulungi tetwagala buli kikolebwa kibe nga okikolawo okisalawo mu busungu kyetaaga osalewo mu mbeera nga yabukakkamu yamukakkanya aleme kwetuga naye ng'omukazi alabika kyabadde azzaako efirimu egenda maaso era twagala tumanye ludala gye bigwera
ne sinema. Kaakati munnange nga tujja tudde erudda ekiri wano saze ongenda kufumbirwa mpanga. maama aba ali wano ng'omwana tamugamba mbw agenda kufumbirwa mpanga. ekyokufumbirwa mpanga si kani ngagamba mpanga okumufumbirwa nze sindagaana. suliddwa nga temweddira omuziro gumu. Oli yeddira fumbe gwe weddira ngabi. Sikirabamu buzibu awo. Kati kyogamba ngenda kyo mu maaso. Genda nakyo mu maaso. Kale mama. maama ye yamukkiririzaawo. Katonda bwatu. ate bitya Kakati nga tusooka tudda wano. Yeka. Kati ng'ono tanyumiriza sisita we. Mbuka kati omanyi munna. Kani ng'amugamba nti munange omukazi ng'ajjeeka. Nkola mbubya. Omukazi nga ngamba simanyi omusajja be yamukola ayagala ajja byesasuze. ole vice versa Mbutuwanyise. Abakyala bawanyisa abasajja n'abasajja bawanyisa abakyala. aba Kikyo toloba oli musiru. okujjewo Ate batya. Matovu gwenjogerako omute. Matovu gwe gamba omumanyi. Ni bwafaanana. Matovu oli okame nga Dati ali ate ekyo kirungi ddala omukazi yazaalira lubuto. nga yaffe Kwe nti ekyo kisaana omwana we gwe bamuleeteddeko ng'ali lubuto. Ku mwana kuli kwennyini kuba ogendera ddala bwe ng'ogendera ddala. Kati wonogende ddala ku mwana obenga buli lugenda bwoti oli ku mwana obenga ogenze ekyo bajja kitegeera. Mwana oli ebisiraani tunula njaba olubuto. leka naawe Zaale ndabirire. omwana olubuto ndabirire neera atali wange kati ono wamala okuzaala naagaagwe tofaayo. Omwana gwono kwoba otandikira ate naye oli wamala okuzaala olugjamu oli ng'otuzaamu owaffe. Kati olwono. Ne mukazi gwe leka mwannyinaze banjoge bwe batyo. owwo Amugebe bagenda baba mujoza ekitenkanika. abeerewo ngeno okuumya omukyala Ow'amatovu omwana. Kono kujoga kwotalabanga. mwesasuza naawe omuzadde Ogenda kwesasuza mukamatovu bw'omuzaalamu. Naye awulire bwe kiruma. Manyina zaakwe koyogedde. So nno Mba. Matovu kadi ssebo nono yawuliranga ekyogeddwa nsonga nkulu. zaala mu mukazi wange nga ndina mukomera. Aha. Nazaala mu mukazi wange. Wamma engeri oli gye yakikola nga nze ndi musibe. Alege ku bulumi bwe. Kati kitegeeza naye mbadde njagala yebe nga tumusasuza. Kuzaala mu mukazi. Awulire bwe kiruma okuzaala mu mukazi atali wuwo. vaawo baaba Awulire bwe kiruma okuzaala mu mukazi wo. mu omwana Okay. okola Mwannyinaze otegeera. Matovu kye yankola. Kati omba mwesasuza. Naye n'ategeera bwe kiruma. oba ozadde mukyala we kitegeera Mwanyinaze kati awutaniza okwo. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Badde nze mugaanyi. Nga mugaanyi sijja kukisobola. tokikola Naye kaakati. muleke atuulire ddala Okay. azaale mwana ozaale omuzaale mu Mwannyina ng'amuwa amagezi. Mwannyina ng'amuwa amagezi. Sabira. Biseemu akkiriza. Kakati nongo ntakubira munange olulenzi. Ng'amugamba ni maama yakkiriza. Taata ng'ajja nti ani akkiriza. Era mukkiriza ku ki. Adda mbuuzaako. Kweni mulenzi wange yadambuza. simanya wagenda giki Oyo ebyowooza simanyi mpulira agiwadde omuliro ekijyawo omuliro. mama we yangambye ebintu Maama wo biki bye muteesa. agambye mwe oyagala kufumbirwa Mbawulidde owooza byakufumbirwa. Taata Nsazeewo nfumbirwe. ngenda afumbirwa emyaka gyegyo. Ate eddiini ekkiriza ofumbirwa amangu. Omwana nga tannayononeka. okufumbirwa Yakukuba oluyi mu bufumbo. Siriwala wano. mulimu kimulumu gala amatu Mwana amatu mogabangaliza kulinga ebisiyani. kunyumya mpango yogola Kano bakabadde kyonoonya ki? avu bw'omufumbirwa oba otudde Muvubuka ki gw'ogenda ofumbirwa oyo obwavu bugende bubalumire eyo male ddaano ng'ojja okaaba. bwavu wano mu nju muno Saagala. tutwaleko lwampanga kyoyagala oyagala tuwavwale lwaki omulemeddeko Taata ng'amugamba ave ku mpanga. Panga si ye musajja omutuufu. Omusajja omutuufu gy'ali. Era Katonda ajja mumuleetera oba si kyagenda muyambako mu kumunoonya. Bamuyita Jamada Kafeero Original Names. Okuva mu firimu ng'abooluganda bita Eddogo ly'Abakonjo n'endala nnyingi nnyo.
kale no kazi katuya kakanga era n'akalali kabutereevu obutaddamu kulowooleza ddala ku kigambo bufumbo. Ngambye etya? Ehe. Gwe bw'oba osazeewo genda ofe weka. Naye ffe totuleetera walumbe mu nju yaffe. N'agamba nti olimpanga kisiraani ekiwedde emirimu. Okwagala nno nga kwazze ne bagamba oli kisiraani owulira nga balimba. Oyinza okukiyita okulemya kiremya. Mwana kikakyo. Mukazi mwana gwe yanzaalira bulijjo njagala mwana muwala bamuleese naye ate omwana ankaanyiza n'okusinga bali. Omwana kaayanye nnyo oba oli mukaayanye omanya yeewuwo. Naye buli obeera n'omwana nga lise kibota ate ng'oli mukaayanye omanya si wuwo. Bannange weebala amagezi ge wampa nga gankolera. Kati ono naye ali eno yeewaana. Akomye wa mukwano gwe. Ndi wa Kafeero nfumba. Kati gamugambe wa Kafeero nayingidde. Wenjagala. Yakukiriza nobe. Kafeero yamaze nakkiriza. Iza byonna nabimunyonyola nasalawo nangamba bona omala okuzaala oyo omwana. Kati ssebo Kafeero yamugamba engeri gy'oli olubuto. Bw'omala okuzaala oyo nga nange wange okikolako. Ate nze bwe mba nkola omulimu. Olaawe nagamba nti ogwo omulimu mutono nnyo. Ojuke nagamba nti ekyo ekintu kitono nnyo tekikukaayanya. Gwe ng'oli mu kimu weefuula atidde nnyo. Mbono ekikazi kiri ekyali kika Kafeero. Manyi nti n'okumuzimba kyali tekimuzimba nga kimuzabuzza mabega. Bannange enzimbye Kafeero banaye tutetenkanya omusajja kati olaba musanyufu tutandise okulaakulana era kati naye asiima byenkola. Ate waliwo ekiriwo ekimpulira nga kinnumya omutwe. Kiki? Omanyi nti bakubidde Matovu agenda nona abaana ku ssomero. Matovu aganye ogenda okunona abaana ku ssomero. Kati ekimutawaanya Matovu bamugambye agenda ajjayo abaana. Yaganye obbajjayo. Abaana obulwadde bwazze mu ggwanga bwa korona. Kati buli muzadde alina okujja abaana ku ssomero. Kati ssebo ono omukyala omwami yaganye ogenda okujjayo abaana. Nkole ekintu ekigenda. Ono yagamba kati agenda kukola ki? Omulwazi omutwe gwokka. Awula omutwe gumuluma. Naye nno ssebo n'abasajja bali ku buzibu ate Kafeero ali mu mmindi eri ebooze. Emmindi ejjudde gye baamufuuyidde. Empale yonna emulebe. Njagala olabe. Agisibemu n'oluwuzi. Kani gamugamba tofayo Matovu ajja kigwako. Empale zijja mulebera. Bw'onookinkolera ojja kuba omumaze ate gwe nkwesigga. Okumanya nno ne Kafeero naye ali ku buzibu engeri gye bagenda omuleetera abaana baatazaala okuva ku ssomero alabirire. Kati ono kyava gye ewa maama we. Taata amuvumye n'amugamba taddamu kwesembereza mulenzi oli. Oyo ye kitaawo. Nga mugamba omanyi. Kola kitaawo kyaga. Taata bw'agamba ekintu ky'oba ogenderako. Tondeetera buzibu. Ne maama ebyo byali byadda. Ne kati maama naawe onsobedde. Jammwe. Eyo emirembe egyammwe gye baagambanga towasa olifumbirwa oli. Ne gino emirembe egyaffe tufumbirwa na kwagala oyingira mu maka ng'oyagadde. Obufumbo obwedda bwalinga bwa pisito bazadde bagamba awo tovaawo ky'oba olaba bwawangaalanga. Oba olwalero engeri gye buli bwakwagala obuyingira oyagala obufuluma oyagala. Kati ono nga tadde wa kitaawe. Ng'ate bamaze ennaku bbiri. Kati obadde ki? Ripootinga kati takisi bagifuddeyo abo. Ensonga Taata buli kimu ayomba na mwana. Bw'abuulira ebizibu. Amba. Waliwo abapangisa abavuzi ba takisi tebakyaleeta ssente. Biwanvu ate sagala bikuyingizaamu. Nga tuyagala kubinyingizaamu ng'ensonga bw'ebeera ekkwatako nange ebeera enkwatako. Taata nno si bayagala ekyana kye bambi. Ebyetagisa okunnyonnyola. Ate ze bintu by'okunnyonnyola. Akomyewo yenna yina tategeerekeka. Onnyonnyodde oba ogenda kukola oti. Kani gamuganze kitaawe nnyonnyola ekikusumbuwa. Ko ne maama. Kyanaŋŋamba kingenda okukola. Kani gamugange nasooka njogere ne maama tulabe. Siyina mutawaana. Agamba tewali tabbo. Ne maama wo. Manyi n'omwana nno gw'olabye obukulu tosobola mwakiramu. Nga nze nkulaga nti nakuteekerateekera dda. Yamugamba nze buli kimu ekyange ekyaggwa dda. Kwati. Gwe ky'oba olina okumanya buli ky'oyagala ogenda nakyo maaso ekyo tukimalirawo. Abazaala omuwala obawa ebintu byabwe. Bw'oba olina mukazi gw'oyagala kuwasa nze oŋŋamba. Mukazi waba akusobedde ombuulira ffe tulina ssente. Waayo buwa ebintu omukazi ne tumuwasa tunadda ku olwo. Tetujja kudda ku olwo mwana to.
era n'olw'ensonga eyo saakoleke kuba nti obeera mweraliikirivu nnyo. Kaakano mu kaseera kano tugenda okudda erudda okukeera enkya ku makya naage tukyaliyo erudda eno zigenda mu Jamada Videography Kwenaje Center shop number B22. Amagezi gonna ge wampa mafu kati onawulira amagezi ge baamuwa ga kitumbavu okusooka agenda kuzaala nkweni ate lwaki atera naye mafu kani ngagamba ni omukazi wangamba muwase ng'ali lubuto n'abayiwe wange aba bwana amala okuzaala atuzaalire owaffe ate aba amatovu lwaki teyakubidde abatwala matovu kati olw'okuba yakyawa omukazi kati n'abaana bonna kani ng'amugamba ndi omukazi oli ssebo ekintu kye yakoze okimanyi yagenze ku ssomero n'ajjayo abaana kwejojo naye olwajjayo abaana nabo n'agamba mbu abaleeta wano matovu yaganye nno n'abaana be okuva ku ssomero babiri laba omukazi bwagenda n'ajjayo abaana wanzitabusi nawona mukazi wa mwana omu kati ate ono gwe nawasizza ayina olubuto olutali lwange n'abaana abalala kumbe gwe weebigiko obuzito. So mu bintu by'ensi eno tulina okwegendereza mu bintu bye tukola ennyo okuleka ntwagala okulumya abalala twandifundikira ng'ate ffe abalumiziddwa kati olubuto nalwo luluseti nalwalu jjukira n'omwana ali mu lubuto olw'okuzaalibwa naye waakussaamu ssente njagala olabe process mpanvu ebintu bina newankubadde kyeyagala kikuseeza mutaka kirabanga mu butuufu ate aseereddwa nnyo mu kino muganda we yamugambye okulekani yamuzanyirawo emu ku bbiri kirabika ebintu bizanyiddwa bubi ne baaba naawe oba opapa ki omukisa guno omukisa ogw'okulumya omusajja omwesasuza kyakuzaala mu mukazi we sooka weerabira eby'abaana baalina aba abaana babatadde kuva ku ssomero balabirire bawe akawunga balye eyo mmere ya layisi naye nga gwagigula jjukira abaddayo kusoma n'aganda baabana tebagenda kulwawo nnyo ne bwe banajja era abaana tebajja kulwawo bagaye kolona agenda kubeera wano bbanga lyonna kolona tagenda kulwawo wikisi ebbiri ze zikulema baabanawo okula tunoolera ng'amusoddeya mbwe abaana baakubaawo sabbiiti bbiri kolona bwe yali ajja teri n'omu yamanya nzijjaye era teri n'omu amanya bw'agenda kati n'embeera bw'etyo abantu bagireetamu omuzannyo okyogedde nga ningonamugaanayo manyi oba omukyalo ono n'avaawo musajja kirabika wamma oyogera kituufu nnyabo gw'okulumya matovu tuba tuguli kani ngagamba omukazi bw'agenda kitegeeza matovu mba sikyamulumizza luseka naye nno omukazi mu wiiki ng'alina olunaku lumu lw'ategeeramu kati tomanya bwa amagezi gakuba oba geezimu ku ezo ennaku zaasirwaliramu kati ono takimanyi mukazi we mwana baaba kitegeeza kulaba experienced naye ssebo baaba ono ansobedde kati nga tukwate kubo tuva eyo waliwo akonkona erudda kekanuka n'akani kakwano ka Sauda kati kaze ssebo kakongona ku kikomera ky'omusajja mukulu kyava ajja ggulewo nyabo agenda okutuuka saba nze bampita Wini basa bubaka bwo agamba nti muneyinze Wini mbadde ndeesa obubaka mukyalawo omukyala gwe wagoba kwendi mukyala ki Sauda kani nga mugamba erabidde Sauda abadde ki onkulu mbadde nsaba tuyingire mu kani ngagamba ensonga zenze nazo tezisaana kwogerera wano tojja kumbula byakuyingira wange ebya Sauda saagala biwulira Sauda atabani wewe tampanga abadde asaba kani ngagamba nti munange Sauda antumye ayagala mutabani we awase muwala wo gwe toyina mwana kati owange genda omuwe uwe gwe aba awasa temuddamu kumanyiira bw'oba oyagala mutabani wa Sauda awase omwana muwe uwe gwe aba awasa nze wange sitajja muwasa ate gwe mukazi gw'omwo mwotunulira nga atalina amagezi mwemuva eri gwe weewunya waaki gwe batumye bonga batidde okujja obbingamba era batumye gwe balabe y'omusurusuru atategera olina okujja ate olulala nja kukuba ojja kuddamu nga tebakyakutegeera langi yo ntuufu ze nkubuulidde ebyo mulimba musaaga mwagala mbu muzannyire ku mwana wange mulabye bangi abawala nange omwana yagamba mwana wo gw'ayagala afunye chance lwaki omwana waabanga afunye chance wasibwa tomuwaayo kati chance kale njiganye
mumufunire omulala tule bwasalwa ennyo omwana wange bw'atafumbirwa mpanga gasiya bulungi kani ng'amugamba wanje otegeera kedde ogambye ki oyagala kunvuma ndi oyagala kunvuma kugamba nkugambye kuva ku luggi lwange toddamu konkona ku geeti ate otandise kumbuza oba ntegeera ddi yange n'oyimira n'okonkona sebo wano wozze manya nze nnyiniwo ja wano wooda nze nziwa tewali n'omu awa wooda mulala kani nga gasinna kuvuma njakkakuba gezigezi olubajjudde mujja mu mpuguma n'eŋŋambo njakuba ebibeera ebyo mbyasi itawo wano gasiya buloolo lega amasikaati leeta amagoye siriwala wano dangamu neweereeta kakazi katu kagwa n'ekigwo neno sebo n'olugambo lubonyaabonya ate omukazi ow'olugambo lengera bwe kadduka mujja mwesirwaza temulina byakukola mujja mubinoonya eno nesirwalizaako bwe muba mulowooza nze nina ekisa n'ebikere nja biggulira manyera stupid of yesta bulijjo gasiya buloolo yamugamba ebigambo taliddamu kumanyirawo wano kunsiriwaza stupid abasiru sikolagana tegeera katonda watu mubigero baki tonsirwaliyako nze mutakasi mwangu oli kinyumizako n'ennyoko gyali mutakasi mwangu yamutabukira nangamba nti ensonga zange aziriko era azikolako nti atumye n'ababaka eri abazadde banansamba era nti alina essuubi ddene nti bateekwa kukkiriza kati kakani mu kaseera kano bagende ono gamugamba nti omanye ekiriwo ntwaleyo maama yayogera naye juka agamba agenda kwogera ne maama alabe maama ki ekirina okulika nti salibwawo maama amuyambye atya omanyi okwagala kuno tetuganye oluganda luyinza okubaako kyerukola era nga we lwali lumenyeewo okubanga abaana basobola okwagalana naye ate ekyagenza okuddirira kwe kubanga kivaayo bulungi nekiraga nti si baluganda bakyasobola okwewasa naye lwakuba ate bo nga abazadde ate bakyalinamu obusungu kati yalabye maama we n'amuganda jamufunira abantu baatumayo naye abantu abatumiddweyo kye twasembyeyo okulaba baabajyo kye bayita entyagi omanye emisinde nti kati bagenda kati yamugamba nti sikiina mbuzibu ye nga taata yamugamba nti sikiina mbuzibu bwe kibanga ekisaliddwawo kyakulabika ni kuwaayo ebintu mbirina nze mwana wange njagala okakasani oba oyagala kuwasa buli ekyetaagisa owase nze nja kikola gamba nti olunaku era namugamba gwe kyoba okola singa olunaku luba lusaliddwawo lutuufu lwoba ogenda sente zaye Katonda nze ngamba bugambi Katonda yampa sente zange sizakweguya sente zange sizakulonda me my man and I we have each other owulidde kati gwe kyoba olina okumanya akasente weekali byonna ebyetaagisa nja kuleka nenzisaamu amaanyi awo tulabe anyagenda okusasula anyagenda otwala sente za soda anyagenda otwala kani ngamugamba mbadde manyi tunaateekawo engeri y'olukiiko kubanga nazzikuno emikolo nga gino kubeerako enkiiko eziteekebwawo aba ne basondasonda ngeno yagala kunvuma kani ngagamba yagala kummalako bugagga omanyi omuntu bw'ogaggawala n'osigala nga weeyisa ng'omwavu obugagga Katonda asobola obbuzaayo n'aganze gwe mwana gwe sigenda kusondera byoleeta omukazi ne mutandika ga mukazi waffe ojja kwesanga nga bamukuyambyeko omukazi aba w'omu era waliwo ebintu byolina okukola ng'omusajja nga si byakusonderwako erekerako naga okujjako abantu benyinza okuleka ninzikiriza ku mukolo beba bagenda okuwerekera n'ebyo ebyokusonda simanyi tusonda omukolo ekyo sigenda kikiriza eziri Katonda yazi yamugasa sente diriwo toddamu kunyumyanyumya ebyo bw'ate kunsondera nga nsonda nani nze nange ngatta mu kusonda bafunne babagatta nabo nze sigatta efirimu egenda maaso kakati munnange nga tayita mubulire njagala omubulire nti sijja kumukiriza kufumbirwa nsamba simwagala mu bulamu bwange bwonna simwagala saagala kulegane naye kubanga nze gezizaako okumunyonyola tabitegeera agenda amaaso nansonga gye saagala okukola ki ebeerewo sebo taata yiyita muwala we
alabika agezezza kubulira omwana naye omwana aganya otegeera kani ng'asooka amuyita nga mugani bulirira omwana wo omanyi oba mukaayanyi naye lwoga ku muntu akaayanya obulungi ati lwekimanya ndi si gwasinga okaayana bamugaana dde omuvubuka naye omuvubuka alayika amulemeddeko mwana gwo njagazaaki nja kukukuba mwana gwaga amaaso gooleega kungulu okwo gakulinga envunza nja gatundula nze kirabika tewansoma bulungi nnyoko teyagamba kitaawo kyakuzaala kyakunfaanana lunkulu nja kusinzaako empinza enkubuulira butaaterere mu layini vaayo omwana andeekanya yali wano nga talina amuleekanya ye yali aleekanya kyoba olaba ekintu kyonna kyokola olubereberye kimala Kamungu n'akikuleetera ne baba nga aliwo naawe akikola kati ne tulyoka tudde eno ono gwe baatumye omusajja yakatanziti tanzikiriza naku ow'olugambo yabadde mbw agenda kuteesa kusaba by'abaana nabbi siba kubaamu naaga singa siri nabbi n'entegeera ekigenda okuntuukako omusajja adanzise yali mbonombo nabbi ebijja mu maaso byonna abaabiraba kakati nabbi waŋŋambye ebintu wabiraba bijja kukola bawasa muwala w'amatovu kani ng'amugamba muwala w'amatovu tumuveeko kyoba olina okukola kwe kulekani ofuneyo omuntu omulala kani ng'agamba njagala mutabani wange yabaawasa muwala w'amatovu kimulume bulungi kubanga kati wano waali matovu yeewaana kulwokuba alina omwana omuwala naye mutabani wange wanaawasa muwala we kitegeeza abaana bonna mbamugjeeko ajja kuba alumwa ono anoonya waalumiza musajja nagaye twala kitundu kyaffe ekyokusatu ekya firimu eno era twagala tumanye lutajja biggwera bannange ate ekyo nakyo kyetaagisa okumala nga lwaki kyetaagisa okuloota kati wetukikola nga tekijja kukola kati nabbi yamugaana mpaayo ennaku bbiri male okukirootako katonda mbw ayogera naye nabbi ono nansamba obufumbo bwange obwasooka kani ng'ono asooka atuuza muwala we obwokubiri ng'amugamba mwana gwe wanyonoonera obufumbo obwasooka naye sigenda kukkiriza ku kyakwonoona bwakubiri kani ng'amugamba ama nkoze eki akubyaŋŋamba nange ndi muntu byongamba omwana munaakani wange yaŋŋamba ow'omukwano nange nempulira ebigambo bye naye mwe munsabedde mwe mulina essanyu mulinga ataagala nfune lyange ssanyu ki eryo eririmu amaziga sifiriddwa bufumbo bwange buno omanyi obwana obuto bugenda ne bwekuza ne kalowooza ni kakuzi kumbe kakyali katooto naye ngenza okivumbula kati ate nange kenyini neerumizaamu ono yakakizuula kati ebigambo bulijjo muganda ebyamugamba kani ng'amuganda oŋŋamba nti simanyi ngende ndabirira omwana n'abaana b'omukazi mbalabirire mbu simanyi nsobole okuzaala mu mukazi w'oli mbalumye nkeni okimanyi nti okulumya omuntu kigula ssente mpitirivu okulumya omuntu kitwaliramu okulayika naawe kenyini olumizibwa wange gwe twayitanga nakafeero yali efirimu egenda maaso amatovu bagenda kufumbiriganwa ekintu ekigenda okwongera okuleetawo enkolagana eyo kani ng'amugamba okimanyi ate ekintu kye abaana bali balayika bagenda kwewasa nakafeero n'empanga ate bwe baleetawo enkolagana bagenda kubani bali abantu basigala bakyakolagana wabula ebintu bino tebitegerekeka kati ng'asooka amugamba ekitufumba mpanga bw'awasa omuwala nakafeero kitegeeza famire ziri ziba zeegasse nze olomba ndi kuli kwe neekulubeeseza ale mukazi w'omwana n'agamba ekigenda omuluma kwe kumuzaaliramu omwana ddala omukyalo owuwe gw'olina gwe wafunye oyo olubuto muzaalemu batusooke tugguseeko ekimu yamugana naye ebintu ebibiri tebijja kusoboka kwate ku kino ekyokuwala nabo kulagana ne tusooke tulabe engeri gye tuyinza okuzaala mu mukazi ono then tunonye empala nawe tugijja oba wali oŋŋenderedde buli lwonyinyonyole kani ng'amugamba ntegedde bulungi era kani ng'amugamba omanyi abantu amu balwawo okutegeera naye kati mutaka ng'asooka amugamba mbu yayanguwa okutegeera omulemerako n'agamba nze siringa abantu abalala bonnyonnyola nga tebategeera kunyonnyola abantu abamu obannyonnyola ne bannyonnyola naye nga tebategeera ky'obannyonnyola wabaawo omuntu atuwulira yinza okulowooza nti fe abatategeera katonda wattu ate ye atategeera ki kyetukola ki bwogera wabula sisita bannanga akubaganya baganya muganda we tebalina kulayikaani bapowa mpaka kitegeera nke mutaka nga bamulumiza ekitenkanika efirimu yaffe egenda mu maaso bano bonna baganda bo
batoobo kati ssebo n'omwami Walusimbi engeri gyali nti yewaalu abasatu abo akasente ko yali akaweza amaweene emmanga kati ng'asooka amutegeeza kwanza bampola nti bukyambuzi abaana bano obalaba abasatu be nazaala ekyambuzi kati namuzaala kyabawenda ewa mama ewa nnyoko oli mu ttuba kwekuli kati ng'agamba okuggyako ono ate gwe n'abadde n'akajja eri mu kiriisa kamuleeta kigoba ttumbi waliwo gwe baazaala mu kigoba ttumbi kyonna ekigoba ettumbi kyekiri taata Walusimbi muzaazi kiriwaza n'abeera na kabiri mugumu ono ye Katonda watu yamuleeta ono yanyeenya mutwe nemufunanga yamugamba ndi naye ate kale nno kyova olaba bano abakyala bange mbaagadde abaana babaleese mangu era ng'asooka bategeeza abaana bange mulabe muganda wammwe oyo mukulu wammwe naye ogambye ntono neesokolindeko ogambye obaaba waffe wesa kati ate Kaweesa tumuyita tutya Kaweesa kani ng'agamba ni Kaweesa ye mwana wange gwe nasooka okuzaala ye mukulu wammwe mwenna naye kati ono engeri gyali nti era mukulu okubasingako era aba baaba wammwe mirimu gye kati ono owulidde ono naga kati oyo ye baaba wammwe aliwo Kaweesa kataliiwo oyo ye baaba wammwe kuba omuntu yenna gwe mba nzadde ng'abasinga obukulu aba baaba wammwe mwana wange efirimu egenda maaso yo bangi bakulu bo bangi waliwo abaana tebakitegeera wabula Walusimbi mu busungu bw'ayina naye abalala bagenda e Bulaaya obusungu bw'alina yasunguwala mu kigambo kuzaala abalala bajja kujjojja bbala naye waliwo abali e Bulaaya waliwo abali ku masomero waliwo ne be bayinza okuleeta bayinza n'okuleeteramu abatonga bano naye nga gwe kyoba omanya nti bo bangi gye bali kati ono yasooka n'atunula yadde yeewaana yasolooza emizigo kulaba ku maama nga yeewaana ndi yasolooza emizigo naye baaba era bwe waliwo ne bana abalala okuwa obuvunaanyizibwa obw'okusolooza emizigo oba buvunaanyizibwa bulala obukuweereddwa okulekani olabirira baki baganda bo waffe wuuyo taata yakuze alikasita nkuwadde emizigo n'emmere obabe ng'obaba emmere ejjajjangayo mu nnimiro kali nga tusooka tukwate kubo ntukoma obutereevu wa musajja mukulu Matovu kkiriza sigenda genda mbufu kaakati ng'omuwala asooka kkiriza olwannyina okuleka ndi amulemerako ng'agamba nti ate omanye ekyobutafumbirwa nsazeewo kyemba nzikiriza ngeni kati awula bisinga gwe nzaala kani nga muganda nsamba lekerawo okundeekaanya zadde leero munnange gweoyinza okulaba ndi wakajja mu maka gano nolowooza nti sinze nkuzaala naye wava mu ntumbwe yange nze ngeri kiri ndi wava mu ntumbwe yange era siyinza kwagaliza kibi kyonna nga kitaawo taatawo nina kwagaliza kintu ekirungi teriyo omuzadde ayinza kwagaliza mwana we kubeera nga miranga gy'obeeramu owulidde naye ojja kuddaawo olemere ku bantu bali abayaaye ogende mwana wange obonebonera obwerere ekintu kyendaba ekitali kituufu n'akamu gaana kufumbirwa nange yamuganda nga ekyokufumbirwa nkikwagaliza naye ekibuzo kiri nti ofumbiddwa ani bufumbo ki bwogenzeemu obwo omuntu gw'oleeta njagala nange obe ng'ondeetera omusajja gwe nayenyumirizaamu ngambe nti omwana wange awantu waatudde weewa awatuufu owulidde gubadde oyagala okufumbira simwagalira ddala kati bw'oba omutadde kati ofuuse mwana wange kale nno engeri omwana ono gyakkiriza abe nga yeesonyiwa mpanga ekyo muzeeyi kyamusanyusa nnyo era n'alabira ddala nti omwana ono yamuzaala era n'agenda maaso n'omubuulirira ebigambo ng'omuzadde erina bw'abuulirira omwana ng'oyagala kuddukawo ebyo ddaawo simanyi oyagala odduke weekweka wa saagala mwana nga ove mu bufumbo buno ove maka gano ogenga odduse buddusi owulidde mwana nga awuliriza ye Naziwa Jauhara oligina names taata yono Matovu Kafeero Jamada oligina names nage tulaba kyakusatu kituufu bwe kiri bakituuse nendabanga mu butuufu otuuse yamugate kisaana kupapa kuwagira omukolo gwo abantu abamu mupapira obufumbo naye nga bugenda kuleeta maziga gennyini ofuna emirembe kubanga naye kennyini njagala obe ng'oli muntu
omuntu alabika okuba nti oweebwa ekitiibwa mu bufumbo yonna gy'olibeera. Yes sir. Nkeni kintitegedde taata. Wange okulaga nti nze nkuwagala nnyo mwana wange. Kati ngenda kufula na musika wange. Kati ng'asooka mugamba nti walabika omuwala asikira omusajja. Kati nga mugamba nti engeri gye nkwagalamu mwana gwe. Basikisa. Kati kyendabye ngenda kuleka ndi gwe nfula omukisa omusika. Njawulo. Obe nga yeggwa akulira baganda bo bonna. Yeggwa agenda osikira emaali. Si kya bulijjo nno naye ng'abawala baali basikidde ku bataata baabwe. Era oli n'alama nti omwana wange yali nsikiranga. Kati bakagamba ni gwe musika ne kalabanga ke kaliwo. Egenda maaso. Kati obudde nga bujja butambula. Efirimu tuloba kyakusatu. Era egenda maaso mpola mpola. Munnanga akabanga nga keetooloola. Omuwala ng'asazeewo akkiriza ebyo kitabe byamugamba. Naye olunaku lwakya lumu ng'endala. Taata najja afuna omugenyi. Omugenyi gwe yafuna atandise kumwegayirira. Munnange nkyanoonya kasente. Omugenyi si mumativu. Onsaasire. Namugamba n'ensonyiwa. Nja kusasula. Sente ndi mu zinoonya nja zikuwa. Endagaano egambe. Kati nga mugamba endagaano gye twakola ogijjukira. Gambe etya? Endagaano labika oyagala kugivaako. Kimanyi kye twa. Ng'agamba endi endagaano sigivangako. Sinzira ku ndagaano ebbanga liba liweddeyo leero. Era egamba senga sente nnemerero zisasula. Yeewola sente. Ayina faamu gy'ali ayagala okulabika nti agulirako ente. Ate bwe yagula ente ne zirwala kalusu. Zaafa. Kyokka sente ze yeewola yasingayo njo. Okumanya ebintu by'okwewula bizibu. Oba n'ennyumba yo n'ogamba nti ennyumba ngisinze. Endagaano ye eri ku kimu yaluma. Endagaano egamba ennyumba gye wasingayo okulabika ni sente ezo tezirina kulwayo. Era esente ebbanga we liggwako eri endagaano kitegeerekeka bulungi. Efirimu egenda maaso. Saasira abantu bange. Efirimu egenda maaso. Ezo gutwongere tunoonye sente zo. Ono yamusaba mbu asooke banoonyeyo omwezi omulala. Oba amuweeyo omwezi omulala basobole okunoonya akasente. Ennaku z'endagaano ze yabawa endagaano ziweddeko. Sente. Ennaku ziweddeko. Ninzikiriza okuwaayo ennyumba ng'omusingo. Okimanyi omuntu ayinza okugula enju ku mitwalo 20. Oli nagamba nti singawo enju. Gwe ng'olaba bwe obutwalo 20 butini obutwalo obwo. Naye obutwalo bufuuka agatwalo. Ze nkubuulira. Nze bw'oba tonsaasidde kati saasira abantu bange. Efirimu egenda maaso. Ng'agenda maaso amwegayirira. Nkomawo lwaggulo. Kani ngamuganze tofaayo. Ngenda kudda ne kufulu. Nsibewo enju. Tazisangawo. Ebyo sente we tozimpa. Saawa ziizo zonna. Era obudde mbukuwadde lunaku lulamba lwenkuwadde. Eyabanjiza yakedde ku makya we buzibira enjuba weegwira sente nga ziweddeyo bwe zinaate zinnaggwayo mutaka amusuubiza ekintu eki kiri gy'oli kati. Nze nkubuulira. Nkomawo. N'asiibula kangende ndeete kufulu ku 12. Eyawola oli akuwola nga ennyumba gy'ayagala. Kubanga abantu kyamuganguza ekintu kyonna akikuwa oyina muyita mu kakodyo ku kwewolako. Ne tuddako wone yazikola ateewola. Ebintu byonna era ekutuuseeko saagala ekutiise. Kakati ng'omwana munnange ekintu amawulire gajja gamugwa mu matu anti baagamba mbu talina kuleka ndi yawassa omuwala. Yamusiimye. Kati ng'amugamba nti nkubuulireko ekintu kimu. Ebyo saagala bibe nga bikweyigula ettama wadde okweraliikiriza n'ekintu n'ekimu. Mu bulamu obw'ensi kye tuyita okwagala kwe kukeera ku makya n'oba n'omuntu ng'owulira waatali toliiwo era toyina kibulamu nga taliiwo. Omuntu oyo ng'owulira kitundu ku ggwe era waatabeera omulowoozaako nnyo kye bayita nno okumiisinga. Kati mu kaseera kano ebirowoozo ebimututte omuwala oli baleka bakyamulemedde ewaabwe. Ate nga ye taata yadde kugamba yeewaddeyo akasente konna akeetaagisa okuba nkateekebwayo omuwala oli bamuwase. Ekyo yajja kikolera ddala. Bulungi era omuwase obeere naye. Ye kajambula. Era kajambula ye sente zagamba weeziri. Kale taata sijja kani nga mugamba sisobola kutenguwa.
kyonna mpase nansamba naye nange ngenda kufuukula ekani kyonna ekyetagisa nkikola naye nansamba okumuwasa tetuganye omwana amwagala ye taata yagambye ndi akasente agenda kassaawo mesezi era aganye kati kanze nebyo lwakuba taata wakyalemye bakyalina okulekani bayimbula abawanvu n'abampi okulekani bakkiririza taata nansamba akkiriza omwana ono omulenzi mpanga wase nansamba tujja kufuna omuwala abawala gye bali bw'aba aganyi tujja kufuna abewalala abawala nga bangi omuwala kasitoosonga tetujja kudda ku oyo yakusiimye abawala babeerayo gw'osiimye gw'otwala kati osewo anaatwekolezaako tetujja kudda ku oyo ekyo kyo nkikubuulira anti no bwavu sente sizirina okuwasiza omukyala etabu yiino kakati ate kyeki n'atulemesa gwe laba bulabi mukyala nga tugenda tusasula ng'ekyo kiggwa muzeeyi amugaa toddamu kwesumbuwa